Yeah. Yes, mukamutya abalaba Uganda mu Kamoli mwebale kwekumiraku mwebale kubanga mutulaba 24/7 amanyi ndibozi bamutantana ekimuzo kya Maxwell Junior nabo tuze tubawe ibice bitambula mu entertainment industry naye ngulunaku lwa leero tukyusizaamu ekintu kyanjawulo nnyo tubadde tubaletedde ebintu kasavu kanyama amawulire ne research tubadde tukola naye ngulunaku lwa leero kyetugenda okukola tugenda kwogera ku nsonga emu oba bbiri Rema ne Kenzo kiki kyebafaanaganya characters zaabwe osigera ziba sharing bonna together ngate tuzipuletedde wano wansi wamanga obeerenga osigera both musically ne mu bintu bya bulijjo kisooka mu namba 10 bonna abantu oyinza okukirowooza mbu eyo nsonga ya kisiru naye gwe olaba Rema ne Kenzo si bantu kati nze zino ku nsonga 10 why Rema and Kenzo balimu characters ezimu ekisooka bonna bayimbi okitegera nti Rema ne Kenzo ekimu kukyasinga n'obbagadde nnyo besides relationship oba biki okuyimba kwalina impact y'amaanyi nnyo okukomingawo ku relationship yaabwe mujjukire mwenna abalaba abajjukira project ya We Are Here For You eyamwana munezi gwaita DJ Jacob Omutuuze oluyimba olwo lwagatta mwana munezi gwe bayita Eddie Kenzo ne mukyala gwe bayita Rema Namakula ensonga endala nti mbona kkiriza obaganda bonna ba tribe ejo bonna baganda Rema Namakula akitegera oba abayedda kyo balogalo sibitegera bulungi ne Edlisa Musuza omwana we Masaka anti Rema besides omukwano besides music ensonga endala ebagatta bonna ba tribe yamu bonna baganda ate ekirala bonna basharing eddiini ekyo tebakulimba Edlisa Musuza musiraamu Rema Namakula oba Rehema Namakula okitegera naye musiraamu so nekintu ekibanga bakikwasaganya mwe batu ekirala nga tuzze mu music side Rema Namakula yali agenzeko mu studio mu Koko studio Edlisa Musuza Kenzo yali abaddeko mu Koko studio omulundi sigomu asebiri so nekiba nti ekintu bakikwasaganya ate gwe ensonga endala gye tukuletedde Rema Namakula alina kolabo eyakabi ne B2C gye bayita Gotojja okitegeera ate nga Edlisa Musuza naye alina kolabo ne B2C gye bayita Akapande so Rema Namakula ne Eddie Kenzo ebintu bya bizze biflowinga bwe bityo mpola kuva mu timu mu tribe bikikwegamba ekintu kino bakikwasaganyizza bulungi ekirala bano ababiri musical tuli ku musical music side Rema yategeka enaku z'omwezi zaali oba 17 omwezi gwali gwa kusatu awo yategeka concert ku Serena Hotel ate nga Edlisa Musuza yali abaddeko ne concert ku Serena Hotel kwegamba ekintu kino buli omu atambulira mu bigere bya munne ekiraga nti balina element gye bakwataganya nga tukyali mu musical ku music side Rema Namakula wamaanyi ku YouTube wamaanyi akoze ebintu ebyenjawulo by'omu ku bayimbi abakyala bakyasinza okubeera n'ennyimba ezisinga okulabibwa ku YouTube ate nga Eddie Kenzo kikizo bakikanye mu Uganda yakyasinza okubeera ne views ku YouTube ekitegeeza nti musically abasajja abo ku social media omukyala n'omwami Rema Namakula ne Edlisa Musuza bakikoba ate nga bano nno ebintu 10 basinze okwatagana nga tuvudde awo ku music temulaba Eddie Kenzo kuba nti papa alenako zino mu People Power 7 oyinza okubeera n'ogamba nti Eddie Kenzo tayagala nnyo Museveni gwali gwa mwaka gwa 2010 election yali ya 2011 omwaka gwali gwa 2010 Eddie Kenzo yakola olimba baliyita Stamina Venafuna tujjukira nti Eddie Kenzo Edlisa Musuza oluyimba lwe yalukola Stamina President Museveni yalwagala era oluyimba lwa headline nga campaign za Museveni ogatana oluyimba olulala Jose Chameleone yakola lwalira Simogezi naye nga oluyimba lwe headline nga campaign za Museveni era Eddie Kenzo yaliko kyalwa Museveni nemotoka gyasooka okufuliga ebbeeyi President Museveni yagimuwa ate nga mwabajjukira omukulona kwa 2016 mwana mwagwa bayita Rema Namakula yali mu project ya President Museveni gye bayita Tubonga Naawe yavaako obuzibu abayimbi abamu ne babatsawa naye ddene ekkulu nkutumiddeko nnyo yonna gy'oli nansuubira otulaba big up yourself tubadde tukyaba ensonga 10 Rema zebafaanaganya ne Bayo Edlisa Musuza bonna bawagizi ba movement bali bawagiddeko movement bonna bali bagikoleddeko bonna bali bakoze ebintu
ebyenjawulo ate nga ensonga endala ebagatta oba gye basharinga ate nga eno yanakubambi gye tumaliriza nayo Raymond Namakula talina maama talina taata Edrisa Musunza talina maama talina taata research gwe tubaleetedde olunaku lwaleero nsuubira mujja tebaddeyo ne babali baba oyagala ebintu ebyakabi baba oyagala amawulire baba oyagala research baba oyagala kutegeera ebifa ku bayimbi bo ne baserebu abaffe Uganda wekumi ku mukutu gwe bayita Uganda mu Kamwe 24/7 it's the best TV show entertainment sigadde interview James Rich by Maxudinia bye bye.